And let me tell you information I'm privy to. It has been brought to the attention of President Museveni that Mwanga Kivumbi was not forming a rebel group. He just picked Kanyama from town to go and guard his votes. Mu mawulire agakagwawo kimaze okubeera nga kikakasibwa Alhaji Muhammad Mwanga Kivumbi ono nga Deputy President wa National Unity Platform owa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform mu Buganda ebigambo byongedde okubeera nga biranda ebigambo byongedde okubeera nga birinya enkandaggo waliwo amawulire agasooka okubeera nga gafuluma gano nga gaatwalibwa munda mu State House ewa General Kaguta Museveni gano nga gaali gakakasa nti ono yali afoominzewo rebel group ey'abayeekera nti era abayeekera abo baali bakubeera nga bakozesebwa bataataaganye okulayira okw'obukulembeze bw'eggwanga singa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abanga talangiriddwa kaakati nno waliwo amawulire amalala agakafuluma gagwa ku mmeeza nga galaga mbono yali takoze rebel group wabula amawulire agasooka okufuluma agaweerezebwa General Kaguta Museveni amawulire gano gaali ga bulimba kaakati olekedde okubeera nga tulaba ddala omusajja ono bwe kiba nga amawulire agafulumya agasembyeyo agakakasiddwa galaga nti ono yali tateekateeka abayeekera era n'abantu abo abaali munda mu nnyumba ye okubwa amasasi bonna 10 okuttibwa kyamala kakasibwa mbu baali bayeekera kaakati nno amawulire amalala gafulumye gakakasa nti ate bano tebaali bayeekera ono yali akuŋŋaanyizza abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo naddala ebyebutambala okubeera nga bakuuma obululu bwe kaakati nno ge mawulire agasembyeyo okubeera nga gafuluma amatuufu gennyini agali ku mmeeza ey'omusajja omukulu ow'enkofiira kaakati nno wano waliwo ebibuuzo bingi okwebuuza kw'amaanyi nnyo abantu bano bonna abattibwa nga battibwa mu mbeera ey'okubateebereza nti bayeekera bagenda kuliyirirwa batya Muhammad Mwanga Kivumbi eyasibibwa nga yammibwa ne beyiro paka n'olwaleero nga ne gye buvuddeko wiiki eno yennyini yammiddwa beyiro banaamuwa beyiro oba tebaamuwa beyiro abaffe anaabagulako omusango ogw'okubeera nga bamuwayiriza okubeera nga afoominze rebel group ye abaffe omusango ogwo anaaguwangula wabula bino byonna nga bitambula era nga bigenda mu maaso ekiri munda mu National Unity Platform kino kyandibanga si kirungi n'akamu n'akatono okusinziira ku mawulire ge tufuna Sekuritale General w'ekibiina kino ampuliriza abasajja bamufuukidde ettabbu era nga kigambibwa mbu waliwo abatandise okubeera nga baweebwa ssente abaali mu NUP naddala abo abataaweebwa bifo ate n'abo ba foot soldiers ab'enjawulo abali voko ennyo mu kibiina kino kaakati nga baweereddwa ssente empitirivu okulaba nga batattana erinnya lya NUP nga bayita mu Sekuritale General jjukira nti omuntu yenna okuwamba ekibiina osooka kumenyaamenya n'owetaaweta n'ofunyaafunya pulezidenti w'ekibiina ekyo kati NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagaana nga boolaba Norbert Mao bwe baamutwala nga boolaba Akena bwe baamutwala nga boolaba Nandala Fabi mu FDC bwe baabatwala ba President si bonna ne batwalirako ne ba Secretary Generals baabwe bonna kakati mu NUP mujjukira Mwami Museveni bwe yavaayo n'ategeeza ensi nti by 2026 tewajja kubeerawo opposition munda mu ggwanga Uganda n'agambira gurupu ya Kyagulanyi yonna ninja kugimalaho ebigambo ebyo twajja tubikola nga tubibawa nga tubibategeeza nga Mwami Museveni bwe yabyogeranga wetuukidde olunaku olwaleero nga NUP kyekibiina ekiri kudda oluvuganya gavumenti ekisinga ababaka abangi mu parliament kino nga kikunukkiriza mu babaka kumpi 50 bali 49 kyokka nga wano okubeera bano bonna waliwo abalala abalemesebwa ku kifuba bano nga bakozesa amaanyi g'essente n'emmundu nga batuze tubagamba ne babeera nga tebaalangirirwa kaakati nno bino byonna wadde weebiri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yafuluma n'agenda ku kye tuyita international oba foreign policy alabe ayinza kutandika atya okulaba nga Sigula General Kaguta Museveni kubanga jjukira tulina policy ebbiri waliwo domestic ne foreign kati domestic ye yali eyakalulu ya protest vote kanoonye okalonde okakuume bwe bakabba okalwanirire ng'erabika eringa etaakola for domestic policy ng'eringa etaakola kaakati kwe kuddayo mu foreign policy n'atandika okubeera ng'asinkana abantu ab'enjawulo abakungu ab'enjawulo naddala abo abafandinga gavumenti eya General Kaguta Museveni ono ng'abategeeza obukyamu n'obuzibu bwonna obuli mu gavumenti gye bafandinga ssente empya n'enkadde kaakati nno wano tetumanyi era ono yamala okubeera nga alangirira nti tagenze mu buwaŋŋanguso oba exile wabula agenze kubeera ng'ayongera okukkaatiriza bwe banga domestic policy eganye akole ku foreign policy tulaba ate ekiddako kaakati nno bino byonna nga bikyatambula nga tanaba na kubeera ng'akoma munda mu ggwanga erya Uganda okutubuulira foreign policy gye yagendako
okubeera nga asinkana abakungu ab'enjawulo mu bitongole eby'enjawulo era ng'ono alina n'enteekateeka nga kigambibwa nti essaawa yonna yandisinkana omukulembeze w'eggwanga erya Amerika amanyikiddwa nga Nagagga Donald Trump. Wabula ensisinkano tebannaba kubeera nga batuwa ddeeti entuufu n'olunaku lwennyini olutuufu n'omwezi gwennyini omutuufu era nga n'ennaku z'omwezi zennyini eza Excellency Kyagulanyi Ssentamu zagenda okoma munda mu ggwanga erya Uganda tezinaba kubeera nga zimanyika. Kaakati nno munda mu kibiina ekya NUP abasajja bano ba MPs n'abakazi abaalayira ne bagenda mu parliament bawulize eggwanga Uganda kaakati ba foot soldiers nga bwe nkutegeezeza mu ntandikwa nti waliwo ababapikaapika kubanga oluvannyuma lwa gavumenti okulemererwa okusuula NUP ng'ekozesa essente empitirivu ennyo ng'eyita mu bantu ab'enjawulo ennyo ng'ekozesa amaanyi amayitirivu ennyo ng'ekozesa okukwata okusiba okuwamba okubuzaawo naddala abo abantu be balaba nga bamuzinzi nnyo mu kibiina bwe balaba abo nga bali kumpi nnyo ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okuba mu isolatingako bonna ba Edi Mutwe bonna ba Gaddafi ba Achirewo ba Smart Deputy Spokesperson Alex Wasa Mufumbiro ba Deputy President Alhaji Muhammad Mwanga Kivumbi n'abantu abalala ab'enjawulo omuli n'abawala abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abali baddayi haadi bonna okubamalira mu kkomera nga balaba tewaliwo njawulo kaakati abantu ate ne banyiga bunyiizi ne bongera okubayira obululu era kyova olaba bangi balemesebwa okubeera nga beewandiisa olw'okuba nti baatya okubeera nga abantu bano babeesimbako luli bwe babeesimbako mwalaba ba MPs abaayitawo naye nga basudde ba ministers ab'enjawulo kaakati wano akakodyo we kajjira bangi babalemesa okwesimbawo abalala baali beesimbyewo ne babawa ssente ne babagulamu kifuba abalala baagaana ssente ne babeera nga baawangula ne balemesa okubeera nga babalangirira wadde bafunye obuwanguzi nga bwe mulaba ekyali e Masaka yenna NUP yamuyoola n'emuwangula wabula era baateekamu eppeesa ly'omukyala amanyikiddwa nga Honorable Nameere nga bakozesa ekkooti eyabaddamu n'ebala obululu omwali n'obubokisi obwali obusumulule kaakati nno yo n'egenda bugenzi maaso n'okubeera nga ebala kaakati nno wano waliwo ekyama mu mbeera eno Secretary General bw'abanga gwe mugongo gw'ekibiina yamanya ensaasaanya y'ekibiina yamanya ennyingiza y'ekibiina yamanya mubaka ki eyaliddemu olukwe ekibiina yamanya mubaka ki ow'okwogera naye yamanya ddi olw'okutuuza meeting yamanya president alina kutambula atya byonna ye Secretary General David Lewis Rubongoya waliyo by election yayina okubeerawo yamanya obululu butambudde butya tebabubbye kati bino byonna bwe byalemye ne basalawo okubeera nga bakozesa abo bennyini ba foot soldiers be mumanyi abatalina kasente wabula nga omwoyo gw'ekibiina tebagulina nga bafa kimu nsimbi kaakati batandise okubeera nga bakuba Secretary General wabula gwe wenna ampuliriza nkusaba video soko jimpere ekigalo ate omanye nti Hajjati Nakalembe omukyalo omusomi w'edduwa munnange gwe tutambula naye oyo asoma edduwa ebintu ebikalubye ne bibeera nga bikyuka ensi nebeera nga ekwangwira njagala nsooke nkutwale mu bigambo ogenda kwewuunya era ogenda kutya Secretary General David Lewis Rubongoya y'omu ku basajja abagezi mu NUP gwe ne bwonookera n'oyogera ebigambo bimeka tolina kyogenda mumukola bano batandise n'okutiisatiisa nga bwe bagenda okubeera nga bamaakinga bajje ku kirebe ekya NUP beekalakaase mbulwaki ababaka ba NUP bagenda maaso n'okubeera nga balayira jjukira nakutegeeza nti waliwo abali mu kibiina muno abawagizi n'abakungu bennyini naye nga baateekayo bateeke nga baasigayo basige jjukira nti ababaka bano aba NUP abaayitamu abaalangirirwa ne balayira singa baagaana okulayira ne bazira parliament automatically kiba kikakasiddwa nti bano bafuuse bayeekera ba gavumenti ab'emisana ttuku nga bagenda kukozesa mmundu kino nga kitegeeza bano baali balina okubeera nga bayoolebwa bonna bateekebwe mu makomera nga boolaba bano abaliyo olw'okubeera nga babatutaddeko omusango gw'obuyeekera nga boolaba Haji Mwanga Kivumbi nti baamugulako omusango gw'obuyeekera naye nga baseline tebagirina kati bw'ogaana okulayira n'ozira parliament n'ogaana okulonda loopu kitegeeza automatically olangiridde nga rebo omuyeekera yennyini awedde emirimu nga kitegeeza wano gurupu ya Kyagulanyi we baali baagala okugikubira bagimalewo mu mbeera bweti nga jjukira baasindika ba foot soldiers ne bateekawo ekiboozibozi mu ntandikwa nti temuyina kulayira nga bakimanyi bwe batalayira bajja kubakwatanga abafuuse abayeekera ba gavumenti ey'eggwanga erya Uganda njagala nsooke nkutwaleko mu mboozi njagala nsooke nkutwaleko mu bigambo bino bikulu ddala gwe wenna ayagala ensi yo Mama Esute Zirandi nkutumiddeko nnyo obukosefu tusaba Mukama Katonda akkirize nikolayo ebigambo bibino mugana nkakeeto njagala osooke tutule mu vidiyo eno waliwo obubaka
bwenjagala okuwa osome ne futusoja yenna alumba ekibiina, alumba abakulembeze, alumba Secretary General, bw'otayiga ku vidiyo eno ng'omanya nti bw'otyo bw'olifa era nga gw'omanya toyagalangako nkyukakyuka gw'omu ku bali abatulugunya bannayuganda. Tukkiridde. Nze siri looya, siri muwolereza wa muntu yenna, naye omusajja ono alabika agaanye okubendinga to the pressure. Nsaba owulirize, abantu bonna abatamanyi mulimo gwa Secretary General w'ekibiina gwakola, nsaba nkutegeeze nti mu mwaka Mwami Museveni mwe yagambira nti by 2026 there will be no opposition. Yali ategeeza kino kyenjagala okukubirako ekifaananyi. Nsaba owulirize, okusookera ddala yagenda mu DP, ekibiina ekirudde mu byobufuzi wano, n'ajjayo political head amanyiddwa nga Norbert Mao, n'ajjayo ne Secretary General wa kibiina ekyo amanyiddwa nga Dr. Silanda. Bwe yagenda mu FDC yajjayo Patrick Amuriat Oboy, president waakyo, n'ajjayo n'ayitibwa Nathan Nandala Mafaabi. Bwe yagenda mu UPC n'ajjayo Akena, president w'ekibiina ekyo, n'ajjayo ne secretary waakyo ayitibwa Fred Ebili oba Obili. Bwe yagenda mu Jema n'ajjayo Asumani Basaalirwa ne Haji Kateregga. Ebyo jja kubimbuuza ebyabasembyeyo, nkimanyi bangi bakwata ku kino kiyinza okubatawaanya. Lwaki ajjayo ayitibwa Secretary General ne President? Mu byonna abatayagala President aba ayagala gwe bayita Secretary General, because a Secretary General of a political party is the backbone of the party. Oyo yenna gwolaba asonga olumwe mu Secretary General w'ekibiina abeera ali ku mulimo, mu kumanya oba mu butamanya ogukutula backbone, omugongo gw'ekibiina, kubanga Secretary General w'ekibiina yabeera kawoowo w'ekibiina. Abamu mu luzungu gwe mwaliise Chief Administrator and Operations Officer. Araninga emirimu gyonna okuviira ddala ku day-to-day running of the activities of the headquarters and the party, okumanya ebikwatagana n'ebyokulonda, okubiddukanya, okumakinga sure nti policies ezisettingibwa up ali involved, okumanya ebikwatagana ne financial follow-ups, budgets z'ekibiina, n'okumanya sente zigenzewa, n'okumanya nti ekibiina tekitunuulirwa nti zirina sente zayingira wano n'ebirala ebifaananako bwe bityo n'ebirala bingi. Kugambye Secretary General yabeera omugongo gw'ekibiina. Kyova olaba abo bonna be mulaba bapointinga awo kuviira ddala mu biseera by'abampuuga, abaana bonna bagambanga nti obuzibu ye Lubongoya. Kubanga Mwami Museveni tajja kwagala bannalukoola nga tannaba kwagala ono Lubongoya, nga tannaba kwagala Bakatana, nga tannaba kwagala bajjoweyo Ssennyonyi. Oluvannyuma lw'okumanya nti pulezidenti w'ekibiina ekyo aliwumite, yagaana okubendinga to pressure. Kati target eri kubano, kati gwe awakana agezaako okutunnyonnyola, okoze live misana kiro ng'ogezaako okutumatiza. Tetukuwakanya, naye ky'olimu bw'oba tokimanyi sirikako, kendeezaako ko ku live z'okola ziyitiridde brother. Era oyo yenna ayagala existence, visibility ey'ekibiina, awo tateekeddwa kukkiriza kukwatawo, wabula bateekeddwa okutunulwamu bwe baba balina ensobi ze bakoze. Bwe yali afuluma eggwanga lino, Oweekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teyagamba nti nziruse eggwanga ngenze mu buwaŋŋanguse kwekweka, yagamba nti ngenze for on international engagements. Eggwanga lino lifugibwa ku policies bbiri.
oba ku bintu bibiri ku kye tuyita domestic policy and foreign policy. Abantu bangi nnyo bakakanyiza bannaabwe nga beetuumya amannya dokita, profesa ow'ensonga zino. Fe abamu tetugwa mu kimu ku biti ebyo, kubanga abantu abasinga abakozi ebyannaggwano mu nsi muno si be bayivu ennyo, si be baasoma ennyo, si be beebitiibwa ennyo, be bantu abakozi ebyannaggwano mu nsi muno. So togezaako kukakkanya muntu yenna ng'omulaga nti teyasoma ono manya abo ba P2B. Eyo tetugendayo bw'oba ng'okakasa oli ku mulamwa. Kiki kye nsiza okugamba nti bwe yali afuluma yagamba ngenze on international engagements. Njagala omanyi nti olwo yali agenza okukwata ku nnyingo eyitibwa foreign policy. Foreign engagements zirimu emiramwa egitunuulirwa, naye ng'ekimu ku bitunuulirwa nti abazungu oba abantu bonna betwalyagadde oba ne mwami Museveni bakolagana nabo betwalyagadde baricognizinge balegitimizinge as ababbibwa akalulu, as abasibiddwako abantu baabwe nga ne vice president ow'ekibiina Mulamba ali mu kkomera nga talina musango, as abalina abaana nga bamacete abamaze emyaka 7 nga bali mu kkomera balina kye bayita fact check. Fact check kwe kutunuulira obujulizi bw'oleese ku mmeeza. President bwe yali mu campaigns n'ebiseera byonna yatukubirizanga nti tojjaako kamera yo kyekyokulwanyisa kyo. Bangi nnyo olumu tetwabitegeera, abamu twabiwuliranga nga tubibuusabubuusa maaso. Kiki yali agezaako okutegeeza? Nti bwe naaba ngenze okwata ku nnyingo eyali yalekebwa nga tetunuulirwa abo Museveni be yakolagananga nabo, bazaakolagana nabo, abamukuumidde mu buyinza nga bamuwa obuyambi bwonna nga beesigama ku security n'ebirala. Ngenda kubalaga bino. Kakati facts kitegeeza nti oteekwa okubeera ne well documented facts. Bo ne bakola fact check. Gw'oleeta evidence, bo ne bakola fact checks okukakasa by'oyogera nti bituufu. Baganda bange abangi abamanyiddwa nga ba seniors in foreign policy and democratic governance abali ku internet kuno nga mukola zilive n'ebirala, mbabuuza bwe mwali mukutte kumumu ku bujulizi obwo ne mubulaga visibility, ne mubulaga international bodies ezigwa mu katikora y'ebyo bye mweyita nti bano baganda baffe buli lunaku, ne mulaga nti Bulutiki yawambibwa, yawambibwa, King Sale yawambibwa, twapulainga for this kanaba, because those are facts. Bwe banaagenda ne bachekinga abagwa mu doketi yeyo foreign policy gyewewaana nayo, bwe banaagenda ne bachekinga nga kituufu yabulawo omwezi mulamba n'ekitundu tannalabikako ne habeas corpus zaasayiningibwa, naye mukola zilive nga temusobola kukolayo e video esobola okgenda either to UN ne bagamba bannansi nno bayogedde ng'ogyeko okuba nti Kyagulanyi oba Bobi Wine his excellence azze n'atubuulira bino, naye bannansi nabo boogedde. Mukola zilive mmwe kufunamu ssente ng'ate bwe mukkakanya efforts z'abantu abalala ekyalonze abakulembeze abo ne bagenda balayira. Kino nakyo kankibaddiremu. Enne political party okufuna kye tuyita international legitimacy eteekwa okukola kye tuyita legitimacy appearance, legitimacy visibility, eteekwa okubeera legitimized okulaga its legitimacy in the politics of the nation. Ekyo kye kyatwala abakulembeze bano abatono abamu nga babbibwa ne bagenda balayire. Si kukola na mwami Museveni one bagende bafune balage nti there is an alternative. President abeera eri ng'abaga nti bannange mwe mugamba tewali asobola kuddira ono mbigere. Tulina abakulembeze nga Joel Ssenyonyi abadde ku park, abadde ku Kosase, yakola bino ne bino era yaraninga kino. Kitegeeza we have a ready government in waiting. We have a very disciplined government in waiting. They are experienced, bamanyi kye bali mukola era bamanyi loopholes ezize zibeerawo mu bituli. Ebintu si bizibu, muleke kubuza bantu.
bw'obanga okakasa nti ddala oli ku mulamwa tokonfusinga abantu. Mwe abagoberezi abatugoberera olumu mwe mutuleetera obuzibu, mwe abawoza gundi jju mutuleetedde obuzibu obw'okuva ku mulamwa ne tutandika okugyewulira ne tutandika okugyeyita buli lwawuli. Kati ffe twalayira ne tukugamba byonna tujja bijjangayo amazima ogategeere. Gwe wenna ayagala enkyukakyuka munda mu ggwanga erya Uganda ng'olina obulumi ku mitima ng'okimanyi nti abaasibwa bano baganda baffe ate ng'amazima gennyini tebalina musango. Bw'ogaana omubaka yenna okugenda mu paaliyamenti okulayira nga tufunye opportunity n'abeera nga ayiseemu ddala ani anaabeera anayogerera abantu bano okubeera nga bayimbulwa? Bangi tubalaba bamazeyo emyaka n'ebisiibo, bagenda mu myaka 7, bali mu myaka 6, bali mu myaka 5, bano nga bali mu nkomyo. Wabula nga buli ekisoboka kikoleddwa okulaba nga bavaayo, bano nga bakyalemeddeyo nga n'abalala baabuzibwawo. Kati ekibuuzo ekyebuuzibwa bwe kiba nga babalwanirira nakati bakyalemeddwa okubajjayo, bw'ona obajja mu paaliyamenti bonna ne bavaayo, kitegeeza nti ne baloyazi b'abantu bano bajja kuggwamu amaanyi. Ani anaavaayo okulwanirira abantu bano, baganda baffe, bannyinaffe, mikwano gyaffe, abo baolyawo bakomeredezi baffe? Hajati Nakalembe kasooka atubuulire, nkomewo nkubuulire. Omukyala Goreti Namugga MP ow'Emawogola side eri Emateete, kanviwa Hajati Nakalembe tukomewo. Salamu alaikum. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye, papula zeesibye, kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu, jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Kakati mujjukira omukyala Honorable Goreti Namugga eyali omukyala omusaale ennyo era omubaka atabangawo mu babaka abali voko abakyala mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda abakiikirira abantu nga bava side ez'Emawogola. Era omukyala ono ye yawangula n'okubeera omukyala eyasinga okubeera ennyo voko mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda ey'omulundi ogw'e11. Okategedde? Wabula ekikwewuunyisa, omukyala ono gye yakoma okuba ow'amaanyi, gye yakoma okwogera ennyo, gye yakoma okuleeta ebirowoozo ebirungi, gye yakoma okukiikirira obulungi abantu be, ono yasimatuka okuttibwa mu kalulu aka 2026. Era ono mu bigambo byanyumya yatuuka n'okubeera nga awaŋŋanguka n'adduka mu maka ge, n'atuuka n'okwekwekako mu kigo ew'abafaaza oba bannaddiini, nga basajja ab'emmundu, abasajja ba drone, ab'emigemerawala nga bamugoba. Era ono yamalako ebbanga ng'aliira ku nsiko, si ye yekka, n'abamu ku bawagizi be nga naguno guwaka baava ku kyalo ekyo oba mu constituency ye ne bawaŋŋanguka ne bagenda olw'okutya obulamu bwabwe. Babagamba mulina okubeera nga mufa. Si abo bokka, n'abayambi be baatuka okubeera nga badduka mu maka gaabwe nga buli lunaku oluwungeera basula ku nsiko olw'okutya okutusibwa obuvune ku bulamu bwabwe. Waliwo abattibwa nga kigambibwa nti abaali bavuganya n'omukyalo ono baatuuka n'okubeera nga batuma abavubuka bakawuula ne batandika okubeera nga batukumbula abantu essembabule. Kati wulira, nakutegeeza gye buvuddeko nti omusajja ono akulira ebyensaasaanya mu gavumenti ya General Kaguta Museveni ku mikolo gya mwami Museveni, obubaga bwa mwami Museveni. Simanyi ennaku ze tuwalwanirako, simanyi olunaku lwa meenunula, simanyi olunaku lwa bakyala, simanyi olunaku lwa HIV, simanyi olunaku lwa kino. Ebyo byonna omusajja ono yavuddeyo n'aga nti okutandika n'omwaka guno bisaziddwamu. Era ng'ono ategeeza nti bibadde bitwala biliyoni ezikunukiza 33 ez'eggwanga erya Uganda. Wabula Honorable Goreti Namugga agamba ono bino byonna byakola
babiyita sengavudde mu ngaddemu. Ono byakola byayogeddwa emyaka n'emyaka ng'amawanga mangi gaabitandika dda. Era omusajja ono ng'alumiza ti General Kaguta Museveni kaakati baamutaddeko enninga mbu agenda kusinziiranga mu State House akole live broadcast. Emikolo egyo tagenda kuddamu kubeera ng'akuŋŋaanya bantu abadde bagitegeka, abadde baleeta ssente, abadde bakuŋŋaanira awo, omusimbi gwe baawula mbu tebakyagulina. Jjukira nti General Kaguta Museveni amawanga mangi agaasalawo ku kulayira kwe kuno kwamaliriza nga bagamba nti yalayira naye ffe tetumutwalanga omuntu eyawangula. Era nga ne European Parliament yavaayo n'egamba nti ffe tetukuliko gonayizinze. Era ne mu kulayira ke twalabanga abakulembeze abaali ku mukolo gwe bebo bebeera abaali balina okubeerayo abatambulira wansi we oba ziyita enkwawa ze. Kati omukyalo ono Goretti Namuga agamba obuli bw'enguzi obubbi obukenuzi kino kikyali kituuza. Njagala tusooke tugendeko omukyalo ono ate tukomewo n'emboozi endala ku mukutu gwa AKTV Media Uganda. Nkwebaza nnyo gwatambula naffe atakoowa emboozi zibeerawo teziggwayo. Katukomewo. Permanent Secretary wa Ministry of Finance Mukulu Gobi tumwebaza okuvaayo n'akitegeera nti yalwawo dda okukendeeza okusaasaanya okw'okwejalabya mu bajeti y'eggwanga. Naye nze njagala mutegeeza nti yazuukuse bukedde kubanga yatugambye nti gavumenti egenda kujjawo obukolokolo buno bubaddewo bubagabaga, emikolo egyo egibadde egya independence, mikolo gy'abakyala, emikolo gibadde mingi, basically welfare functions ezibadde zikolebwa mu gavumenti, ng'atugamba nti ezabadde ziwala biliyoni nga 34 mu bajeti y'eggwanga. Biliyoni 34 mu bajeti y'eggwanga, ezo sente zikyali ntono nnyo. Nsaba mujjukiza PSS nti ekizibu ekikyaluma eggwanga lwakuba nti ate twali tusuubira nti kino yalibadde akitandikira ku mukolo ogw'okulayira ogw'omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze yalibadde alayirira mu State House Entebbe. Awo twalitegedde nti ddala atandise, naye twakava mu mikolo egy'okwejalabya ennyo nga omukulu asirise. Naye newankubadde atutegeezezza nti bagenda kujjawo sente z'okubaga eziri mu biliyoni nga 34, twongeramu nti ezo zikyali ntono. Era nomujjukiza nti ekizibu mu bajeti y'eggwanga si bubagabaga bwokka oba gyoyita welfare and entertainment. Nedda, ekitawaanya bajeti y'eggwanga number 1 okukolera abantu bajeti y'eggwanga eri unrealistic, bajeti eyakiduumuuza, bajeti ya baaluuni nga tesobola kuteekesebwa mu nkola. Yensonga lwaki omukulu osobola omubuuza nti tuwe mu myaka 5 ozze opulaninga oba otuwa bajeti ya ssente mmeka era mmeka z'oteekesa mu nkola. Nti saawa eno nga tudumbudde bajeti okuyingiza trillioni 8 n'okudda waggulu, bajeti y'eggwanga, bajeti performance eyakyasembyeyo ali ku trillioni 5.8. Kati tumubuuza nti bajeti y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 kyekyagituusiza ku trillioni 8 okudda waggulu. Era tubulire lwaki buli kiseera bajeti yo gyoyisa ebeera ne deficit oba olemerewo ogiteeka mu nkola kumpi trillioni zinga 10 n'okudda waggulu. Mr. Gobi twagala ozze okwate bajeti y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 demo repurpose the budget. Number 1, budget ogijje mu byonna bye bayita ebyokwejalabya, ezo donation zonna ziveewo. Otuwe structure ya budget empya oba budget ebeere ng'etunuulira okuyaayana kw'abannayuganda, kyoyita repurposing the budget. Kubanga ne bw'onajjamu obubagabaga budget yo ekyali highly consumptive, budget ekyali ya byakulya. Nti 75% oba 80 ku buli 100 ebya bajeti yo oba 75 biri mu kye bayita recurrent expenditure, sente ntono nnyo ezigenda ku capital development mu kuzimba bannansi. So tutadde sente nnyo mu kwejalabya okusinga okukola ebyo ebiyamba bannayuganda. So tukwebaza nti otandise okulaba obutonotono naye tusaba olabe n'ebinene ku looni ze mwewola ne zitakola undisbursed loans, ku looni ze mwewola ne zigenda mu projects ne zitandikibwako ne zitaggwa, those so many stalled projects. Ekyokubanga gavumenti y'eggwanga bw'ogitunuuliza ne National Development Plan tebikwatagana, performance of the National Development Plan versus the budget. Yensonga lwaki strategic plan z'ebitongole byonna oba enteekateeka y'ebitongole byonna performance yazo yali ku average of 50% okusinza ku report ya Auditor General. So kye tusaba Ministry of Finance omulimu mukyalina munene nnyo. Bannayuganda tulina ssente naye tukotogeddwa bannaffe abakugu abatuula okutematema embalirira y'eggwanga. Embalirira n'osanga ng'erimu ebyo ebyokukola ebya bulijjo okusinga okukola ebyo ebiyamba bannayuganda. Donations muddeyo
saawa eno tunuulire sente zino mwami Museveni ne ofisi zaze zigenda zigaba nkuwadde ya 5 ng'osanyudde obukadde 5 nkuwadde obukadde 3 ng'osanyudde ne zino ne budget discipline oddeyo otunuulire charter of fiscal responsibility commitment yo oba obweyamu bwowa mu butya bw'onaakozesa sente zaffe buli myaka 5 kye bayita efficiency and effectiveness in public expenditure nti sente zaffe onaabanga n'empisa ng'ozisaasaanya naye ffe tugenza okumalako ekisanja ky'emyaka 5 ekya parliament nga supplementary budgets oba ennyongereza nga be baana baliwo naye ng'ennyongereza zijja nga teziriko ebyo ebintu ebya bulijjo nga tezimiitinga conditions za supplementary gwe wennyini okimanyi era ozzenga okola commitment buli budget buli mwaka gwa byansimbi nti tugenda kukendeeza supplementary budgets naye buli mwaka ogubadde guyitawo supplementary nga zeeyongera oba ennyongereza ku mbalirira y'eggwanga kati onaagenda okutuuka mu gw'omusanvu ng'agamba atulese supplementary naye ng'oli akubuuza supplementary budget sente z'olese ennyongereza gy'olese sente zigenda kuva luddawa nti repurposing the budget sente ogenda kuzijjawa kunyigiriza bitongole birala osobole okulaba nga ebirala obiwa sente so nze ndowooza mwami Gobi omulimu okyalina munene projects za gavumenti zonna ze mukola nga temweteeseteese sente ezisinga mu projects sente ne zigenda mu administration ye projects ezo mutaddewo obu administration units bungi nti buli project ya government gye muteekawo structure empya ey'okumanaginga ka project yako noleeta parish model n'oteekawo olukiiko lupya olutambuza parish model noleeta emyoga noleeta olukiiko lw'emyoga buli project gye mutandiseewo n'osanga nga erina project management team mpya project management team nga project supervisor oba manager asasulwa kumpi million 5 ng'okudda waggulu kyokka ate nga boddayo mu structures za government omukozi wa gavumenti alina ebisaanyizo n'oyo project manager ng'ate ye sente afuna za muswaba so nga tetunnaddayo kuli structuringa budget yaffe okufuna structure entuufu eya budget etuukiriza okuyaayana kw'abantu tukyamala biseera abantu baagala kuweereza mwami Gobi gwe wennyini watukolamu olukiiko n'otugamba nti challenge ya budget ya Uganda oba okusomozebwa kw'olina is distortion of the budget by the politicians yimirira ku magulu go ng'olese budget framework paper ogambe bannabyabufuzi nti bannange temuduumula budget gwe wennyini wakyogera n'ogamba nti bannange mutunuulire budget framework paper mu kusooka kuno nga tuleeta budget mutunuulire sente budget negira ku trillions 5.2 nemalira ku 8 ate gwe nga gwe mukugu mu bya budget so tusaba bannaffe aba finance temututamya kuweerera baana baffe mu byansimbi na bukugu wakati bino ebimu ebiriwo naawe yataasoma economics alaba nti waliwo ekikyamu tusaba muyambe bannabyabufuzi nga mwe abakugu mukole omulimu gwammwe mu bwesimbu in the interest of okusavinga bannayuganda kakati nno waliwo emboozi zetugenda okutematema mu vidiyo yaffe ejja tugenda zitunuulira tulabe ddala eggwanga erya Uganda lyali lituuse okuweebwa obwetengereze bwa independence oba buyita obwetwaze lyali lituukiridde okuweebwa obwetwaze oba ddala eggwanga erya Uganda twali tukyasaana okubeera wansi w'abafuzi b'amatwale giyite Great Britain oba UK oba Britain oba England kyonna ky'oyagala twali tutuuse okuweebwa olukusa tubeere nga twekulembera oba twali tetunaba kubeera nga tutuusa ndi ku ggwanga lya Uganda ekifaananyi ekinene kitwala mu Africa ewali abakulembeze abamu abalulira mu nnyana bamaze emyaka n'ebisiibo nga baalemera mu ntebe bino byonna nga bitambula nga bigenda mu maaso nkutegeezezza kansooke nkwe emboozi eno wala tugenda kukomawo mu bujjuvu n'emboozi eno mu vidiyo namba owulire akanyamberege akolekedde eggwanga erya Uganda bino nga si byakusaaga si byakusinika mannyo si kuliisa bijanjaalo mpiso naye ogenda kuwulira akanyamberege ketwolekedde bino nno nga byandibaamu n'abantu abamu okulumba bannaabwe jjukira byali byakalulu abamu ne balangirirwa nga kigambwa nti baali tebawangudde wabula olw'amaanyi ag'essente n'amaanyi ag'esiteeti ne balangirirwa ku buwanguzi ng'abantu aba wansi tebabalonze nga kino kitegeeza nti abakulembeze bano baba bapaatiikako bupapaatiisi baba bakaka bukasi nga tebabaagala bino byonna byongera okulaga nti eggwanga nga lino liyinza okuba oba oliawo mu 62 lyali terina bakubeera nga lituuka okubeera nga liweebwa obwetwaze kubanga ebikolebwa byongera kunnyika mitima byongera kunnyika nsi na kukaabya n'okutuuka okubeera nga abamu battibwa bannansi olw'ebyo ebigenda mu maaso olw'okukola
bye tutamanyi n'omululu ogufumbekedde mu gavumenti etukulembera. Kati njagala nnyo ampuliriza video yaffe egenda okubeera nga eddako, ngenda kubeera nga nkusosotolera ensonga zino. Waliwo ebyama ebikusike byogenda okutegeera olunaku olwaleero byobadde tomanyi. Akawungeezi ddala, kanteeketeeke emboozi eno tugenda gifuna akawungeezi ddala, ogenda kutya. Ensonga endala ne bituukiddwako mu musomo ogutegekeddwa okubangula abalamuzi ba kkooti ejulirwamu butya bwe balina okukwata emisango gy'ebyokulonda kimalewo okukandaaliriza n'okwetuuma kw'emisango. Omusasi waffe kaabitumalireyo. Mu kaseera k'okwetegekera okulonda n'oluvannyuma lw'okulonda akalulu ka 2026 bannayuganda bangi baze beebuuza ebibuuzo ku ngeri akalulu kano gye kaakwatibwamu, omuli obuuma obwali bulina okukozesebwa mu kulonda okugaana okukola, okuwandula abamu ku baali bavuganya ku bifo eby'enjawulo, kw'ossa ekyokubanga n'okutuusa olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kakyalemereddwa okuteeka ebyava mu kulonda ku mitimbagano abantu bwe basobola okubyekkennenyeza. Ensonga zino ko n'endala tukitegedde nti n'abalamuzi ba kkooti ejulirwamu zibabobbye emitwe era nga ze zibadde ku mwanjo mu ebyo bye babuuziza ab'akakiiko k'ebyokulonda aba bakyaliddeko olwaleero okubategeeza akalulu ka 2026 bwe kaatambula. The polling station results captured, counted and announced, and then moved, delivered to the district tally center, and from the district tally center results are transmitted to the national tally center. Can we then say that between the districts and national tally center, everything was being done in real time? Okay. The minutes they were received at the national center, you were just feeding them into your computers, correct? What I did not see in the flow chart, okay, how agents of candidates are involved in the process. Abalamuzi batadde ab'akakiiko k'ebyokulonda ku nninga banyonyole ekyagaana obuuma okukola ng'ate mu kubugula n'okubugezesa balaga nti tebwalina buzibu bwonna. You got to listen to the newspapers on voting day that the technology has not worked. That usually it may not affect the results, but people get the impression that the elections are not transparent. Is there a way you can test this technology before the election day? Because usually it embarrasses. And I'm afraid to tell you, I'm afraid to say this, the citizenry actually does not have confidence in the EC as an institution. Does it embarrass for technology to fail after we just thumped at the beginning? Of course that does. And it didn't cast us in good light. We will be talking about that at our evaluations which are coming soon. Engeri ebyava mu kulonda gye byatambuzibwamu okutuuka ku ggattiro we byalangirirwanga nayo abalamuzi bakyagirinako akabuuza. From your process cycle, is it possible to announce presidential elections at the district level? You tally at the polling station, then at the district level, you announce who has won the presidential elections. We have then to transmit the same data to the National Tally Center, where it appears issues begin to arise. That would call for a reform, because whereas the district returning officers are mandated to announce results for for parliamentary and local government councils, they are by law mandated to only tally the results for presidential and transmit. Abalamuzi era baagala buli kifo awalonderwa kibeere n'olupapula oba ddala foomu emu ewandiikibwako ebivudde mu kulonda nga kino kye kijja okumalawo omuze gw'okukyusakyusa emiwendo gy'obululu. So you see discrepancies in signatures, even the handwritings. The form the one EC has is in a different handwriting. The one the candidate has is in a different handwriting. Maybe we should ensure that we have that technology or form that can be we fill one and we can get as many copies which are direct copies of that first original.
in order to solve this problem. Ekyakakiiko okulemererwa okuteeka ebyava mu kulonda ku mitimbagano abantu we basobola okubyekkennenyeza nakyo kyennyamiza nnyo abalamuzi nga bagamba nabo kyandibanguyiriza emirimu gyabwe mu kusala emisango egikwata ku kulonda. Since you say you are very advanced now in technology, have you fed your website with all the current results so that not only us judges, any person who wants this information can obtain it? We have copies at the districts, but we do not have copies on the website. We've not yet done that. Kajoji w'ebibuuzo ono abalamuzi ba kkooti ejulirwamu bamubuuliza mu kubangulwa okw'enjawulo okutegekeddwa essiga eddamuzi nga liteekateeka abalamuzi bano okuwulira emisango egiyinza okuva mu kalulu ka 2026. Saabalamuzi agamba abalamuzi tubabangule bafune skills basobole okulaba nti omubaka w'emukono gwe bayita Betty Nambooze bakireke bw'ali bawakuva mu National Unity Platform omu ku bagenda okusinga okusanyuka bamuyita Umaru Kisekka ndowooza alitta n'embuzi amujjonkedde okumala ebbanga. Umaru Kisekka ajjonkedde Betty Nambooze okumala ebbanga. Ndowooza ne mu vidiyo buno waliwo abamumutemera ne bamugamba omuntu waali eno ali ku kino. Umaru Kisekka tamala na kulaba mu buvidiyo ajja buzi najjonkera. Honorable Betty Nambooze siye mubaka asinga obubi mu National Unity Platform. Twalabako kwa Bubeka Kawalya ng'agenze mu maka ga Speaker Anita Anet Amongi. Ndowooza byali bikiseera bya kisiibo. Teyamukolera vidiyo yadde neegi n'emu. Bwe kibanga Umaru Kisekka yafuuka poliisi ya National Unity Platform okubanga ya checking ababaka bonna betulina lwaki Bubeka Kawalya teyamukolera vidiyo. Bwe kibanga ddala kituufu aba alwana kulaba ng'atereza babaka bakyama lwaki Bubeka Kawalya teyamukolera vidiyo. Kitegeeza nti Umaru Kisekka ono alina ekigendererwa ku madamu Teacher ayagala kumukuba kulaba nga amufulumya National Unity Platform. Ge mazima tukkiriza nti bannayuganda tebaali basanyufu ku kyokulayira kw'ababaka. So mu budde buno ababaka kye bandibadde basobola okukolera bannayuganda okubazza emitima kwandibadde kukyalira baganda baffe abali mu makomera. Baganda baffe abo babasibye olw'ababaka abo okufuna ebifo ebyo bye balimu. Ge mazima. Yes, baganda baffe bali mu makomera babasibye olw'ababaka okufuna ebifo ebyo bye balimu olwaleero. Kati kye banditukoledde nga ffe nti basazeewo ne balayira ne tugamba kale it is okay. Kye banditukoledde nga ffe baali badde batandise dde okukyalira baganda baffe n'okulaba butya abaana b'abaganda baffe abali mu makomera bagenda kudda batya ku masomero. Awo nno emitima gyaffe baali badde basobola okugizza nga ffe bannayuganda ne tugamba okay it is okay. Kati basobodde okukyalira baganda baffe kuba tetulina nnyo kye tubasuubiramu kyamaanyi. Ge mazima omubaka wa paalamenti mu rigimu ya Museveni tobaako nnyo nakyo musuubiramu kyamaanyi ne bw'abanga asobodde okukyalira abaana b'abasibe n'ab'eŋŋanda z'abasibe at least ogamba nti kale katukumira. Kitegeeza nti mu nsonga eno buli mubaka wa National Unity Platform kimukwatako not selectively, si kuselectingamu omu. Amazima go tugoogere. Umaru Kisekka ajjonkedde Betty Nambooze okumala akabanga. Nabadde mpitako mu comment section ya Umaru Kisekka ng'abantu bagezaako mugamba nti mu context omukyala mwe yayogeredde ebigambo bino wamufunye bubi. Nenga Umaru Kisekka akulaga nti tolina ky'omugamba ng'alinga akulaga nti ali ku mulimu. Bw'olema okuwuliriza abantu abo bonna mu comment section yo abakuwagidde ebbanga kitegeeza nti oba olina ekirala ky'oyisaawo. Twabadde tukyali awo n'akola ne vidiyo ey'okubiri ng'agezaako okulaga nti Betty Nambooze amuddiza omuliro. Nkyabadde tekyetaagisa Umaru Kisekka kukola vidiyo esukkamu emu bw'abanga ge yabadde ayogera nga ge mazima. Kyali tekyetaagisa kukola videos nnyingi. Twabadde tuli awo ssebo Umaru Kisekka n'akola ne vidiyo era ne ngamba wano nno olabika ono omuyaya alina kyayisaawo ekirala. Gamazima Umaru Kisekka ayagala Betty Nambooze afulume National Unity Platform. Si gwe mulundi ogusoose ng'amujjongera. Si gwe gusoose amujjonkedde emirundi mingi. Naye gw'olowooza nti abantu abo bonna bajja mu comment section yo bonna basiru tebalina magezi ne bakuwandiikira kumpi comment section 15 mu comment omwo ne bakugamba nti mu context mu mukyala mwe yayogeredde bino bitemeeteme ddayo olabe vidiyo ennamba.
still gwe n'osigala ng'era olaga nti gwe mutuufu. Okitegeera gamazima Umaru Kisekka jjonkedde nnyo. Kyolina okusooka okumanya nti Umaru Kisekka yazimba ekintu kye ng'akizimbidde mu kutrendinga. Umaru Kisekka ayagala nnyo trend, ayagala nnyo okubeera nga ya trendinga mu buli kintu, nga ya trendinga ku intaneti, nga trendinga. Ekyo kimulimu ng'omuntu ate kimwonoona lwakuba ye takimanyi. Umaru Kisekka ye muntu gwe mmanyi ayagala ennyo okutrendinga, tayagala kulabayo omuntu mulala yenna trendinga okuggyako ye ng'atrendinga. Yensonga lwaki bw'ataba mu ntalo tasobola kutrendinga. Bwato bwe yeekondakitinga, bwato bwe yeezimba, alina kutrendingira mu ntalo. Era Umaru Kisekka bw'ataba mu ntalo tatrendinga. Kati nze bino nabirabyemu ebintu byangeri bbiri, either nga Umaru Kisekka anoonya kuddamu kutrendinga kubanga atrendingira mu ntalo, oba nga kyakola kino akitegeera lwaki akikola, lwaki ajjonkera omuntu omu. Bwe tuba bakujjonkera babaka, tulina kujjonkera babaka bonna aba National Unity Platform kubanga tebannakola kimala, most especially ku baganda baffe abali mu makomera. Tebakonakola kimala. Okitegeera bakyali mu bintu byakwemuulamula, ate ffe wano tetwemuula. Naye tosobola kukwatayo omuntu omu n'omusakata leero boyi. Umaru Kisekka asakase Betty Nambooze amukuba, ndowooza bamusindika bu vidiyo. Umaru Kisekka oliwa omuntu wakoze kino olwaleero n'adduka emisinde n'akola vidiyo, n'adduka emisinde n'ayogera bino n'ayogera biri. Ababaka bangi mu National Unity Platform abatatuukiridde, bangi abantu abali mu National Unity Platform abatatuukiridde. Bwe twagala kubamenya tuyinza ossulawo. Naye why Betty Nambooze n'okola ne vidiyo ey'okubiri? Omwana ayagala okutrendinga Umaru Kisekka bannange, naye akubye Betty Nambooze amusakase. Naye ne Betty Nambooze tagenda akyalemeddwa omufulumya, alemereddwa omufulumya, wabula nga ekyo kyayagala okukola, ayagala mufulumya National Unity Platform. Omwana Kisekka, omwana ayagala okutrendingira mu ntalo, omwana anoonya trend oyo. Peace.